genze noyogera ku nsonga y'ensimbi naye kwe kudda ku nsonga y'abantu yaba chairman omanyi bwe nayogeddeko ne chairman y'omu yaŋŋambye ebyaddala n'okutama ebimbi tutami naŋŋamba kyola nnyinza okuba nze sirya nguzi oba sirya nsimbi newekanga ne bachairman bannanga abamu olwokuba nti gavumenti yaga bawa nsimbi mu budde ate nga bawa katwalo kamu nekiba forcinga okubanga oli bwaleeta ddiiru ng'eriko emitwalo 3 nga mugamba nteerako stamp nga jja gimuteerako kakati naŋŋamba nti katolaba mu kyankwanzi muno nina ebintu obumu gwe sigenda kwogera naye tubuliddwa n'engeri gye tutaasibwamu bwe tugamba ku bakulembeze buli omu akola bw'ati bwe tugamba kuba ekikwatako nabo bagamba nti owaayi ensonga ziri mu office tujja zikolako naye nga bagamba nti eriyo omugagga omu oba abagagga abajja ku ttaka lyabwe oluusi nga balina ente ne bazita nzigenda mu nimiro zaabwe ne zitaayaaya ne zikomawo ne ziyingira mu geeti zaabwe ne bazisibwamu kati omu yabadde wano juzi ku mpewo n'agamba nti alina omugagga omu gwe yanokodde gwe sijja kunokola nga nze nti alina faamu naye faamu eyo bwe muyingiramu ente y'omuntu agiggaliramu tokkiriza genda gijjamu naga bwe tugeza kugamba ku bakulembeze buli mukulembeze agamba nti owaayi oyo twamuvaako mukulembeze oba omubaka wa paliamenti gulina okusindika mu paliamenti kuba tukimanyi mulimu gwe kututeeseza asobola okwenyigira mu nsonga y'okutuyambako mu nkayana z'ettaka ezisusse nga mu kyankwanzi ng'eno era example nti gwe singa ogenda mu paliamenti onookyenganga otya ekinaabeera mu nkayana z'ettaka eziri mu kyankwanzi ezitaggwa kyankwanzi eyo giraba ebadde abatuuze b'ekyankwanzi badde balina kye bayita food security omanyi nga tonaba kwataininga nutritional security olina kusooka kuba n'emmere olyoka onyumya ebya balanced diet kati ezimu ku factors of production ezikuyamba okuba ne food security ttaka ate nga kyankwanzi tuli balimi twabeera compromised abantu bwe baava ku mataka ng'ensonga yava ku bannakigwanyizi n'endala ensonga neeva ku NFA bwe yajja nekuba ebituuti byayo negamba nti lino ttaka lyaffe newankubadde n'aba NFA nze nganze omuntu nga kikomeko saamatira nabo kubanga nabangawo olwaleero bakuba ebituuti ne babikuba wano wayita weeks 2 ebituuti ne bikyuka ebituuti byagenda bikyuka nebuuzanga era nenfuna omukwano gwa mpunta ne muganda yessebo coordinates zisobola okukyuka nga yemu coordinate yemu betugamba nti coordinate yeeno 25 esobola okukyuka ng'opima ettaka nti nedda woba wagisimba bwekyuka ekyuka inches oba ekyuka fuuti naye tesobola kukyuka n'esikayiika ey'ettaka kati mu bukulembeze bwe kyosooka okukola okukuliyetinga abantu babeere aweya ku ttaka lyabwe ekyokubiri n'okola alamu eri bekikwatako bw'okola alamu eri bekikwatako ne bana abalumba basalamukko ensonga ezo oba olina ozitwala ku fulo ya paalamenti bw'ozituusa ku fulo ya paalamenti babaka bano ne musalira wamu amagezi era nze mbalaba ababaka nga ensonga ze bakulembeza aga nja kukuza ettaka lyammwe si ggwe agenda oddiza kubanga tolizza wekka oba nja kubayamba mufune ettaka lyammwe okwataganira wamu ne babaka bano ne mufuna ekyokusalawo mwembi kubanga nze nganze ettaka ne bwe liba ly'NFA ettaka lino ebibira bino baabigazeetinga baamala obigazeetinga nga bya gavumenti ne bikwasa ekitongole kya gavumenti ki National Forest Authority nze mu ndaba yange oba mu nfuna yange y'ebintu
gye mbifunamu ate mbifuna bulala nti singa tufusanga okiikiridde ebitundu n'osanga ng'ekitundu kyo abantu bakejjulako NFA ate kwe bali bangi alamu togikubira wano mu bantu bennyini nti bagenda sala amagezi nga tobagambye nabagamba kulabika nti at least government ebako step gyekola mu kudigazetinga ettaka lino bwe libanga liri kyankwanzi government bemala lidigazetinga eipaato eyo gyedigazetinze eso ogenda awantu awali sparsely populated ng'abantu batono nebawa tuba tulabye bamusiga nsimbi nga bajja ne tubawa ku ttaka lya gavumenti ate olwo omutuuze owawano ali ku ttaka alimye gwe nojja emmere n'okola ki n'ogisaawa olw'okuba ettaka lya gavumenti tova abamu baabuuzanga gavumenti yaani so ebintu bino ebimu abakulu waggulu tebabimanya bikoma eno wansi kubanga n'ababaka ob'olumu basalawo bakole ki bafuuke kyesirikidde kati simanyi ekibasirisa basirika mu bugenderevu oba tebasoma tteeka lya ttaka lino kuliyingira munda kumanya bye batandikira oba tebalina busobozi okukola obuvunaanyizibwa bwabwe nga bwe twabubatuma kati nze atuwuliriza nze nganze kikomeko ebimu ku bintwala mu paalamenti ebimu ku nsonga z'entembeeta ttaka temulina bwe mugenda beera nange we ngenda beera nga tetunaba sekiwalinga emu ku factors za production nga erandi okubanga tulina food security tosobola kutwala mwana mu ddwaliro agende bamujjanjabe ng'enjala emuluma enjala bwe bayemuluma weetagamuwa mmere tosobola kutwala mwana mu ddwaliro nga yalwadde nga tomuwadde mmere kubanga n'eddagala bagenda omukuba bagenda kugamba mwana yeetaaga sooka kulya so mu buli kimu ezimu ku basic needs ze twetaaga ewaka you need food twetaaga emmere kati emmere twetaaga ettaka okugirima n'ebyo kisala mu kakuuto eyo waggulu ewaffe eyo muwangi saidi z'ebbambaala bagobye abantu so n'ekyanga saidi ze gayaza eyo gayaza babagoba mu ttaka naye nga ganda waliwo mukumpanya waliwo bakyanga awo kyemmanyi engeri gy'oli munnamawulire naawe obimanyiiko naye mu kubikyanga bw'otafuna muntu akubeererawo era babikyanga ne babikyangira ddala n'ovaawo gwe tewalaba abaagenda okubba ettaka e Nakaseke lutamaguzi n'akuba enduulu ne balyesonyiwa just kubeererawo bantu bo kati waliwo ettaka bali be baagoba saidi ze Kabukokwa eyo waggulu Musesamu terina mubaka yamanya ebiseera ebyo nti baagobye abantu teri kubanga ababaka babanga tebatubaako mulonde abantu nga bali mu bitundu byammwe nga bafa kummwe ng'ekikukosa n'ekimukosa kaakati kansookere ku kya chairman gwanyumiza naye alizayininge wabanga awulira embeera gyayisibwamu teggwana ng'era awulira bimutami mu kifo ky'okulya enguzi alizayininge era mulabule mugambe tayonoona linnya lye enguzi si kye kintu kyasobola okusalawo okukozesa nga tuulu y'okusigala mu kubanga abali b'enguzi gye buva ne gye bulaga tebatera kukomekkereza bulungi era kiba disservice oba tokoze mulimu gwo gw'ogamba nti engeri gye ndi mu ofiisi eno nga sifuna kimala kandi enguzi kisingako n'olizayininga ekifo n'okireka nga kiri vacant abalala ne bajja ne bakitwala tatawana kulowooza ku nguzi abeere musanyufu akole gavumenti ejja balowoozaako ejja basisinkana era bajja kwogera bajja kukaanya simanyi bayita mu baani okugerezeganya ne gavumenti naye ndowooza ensonga ezaabwe zaali badde ziwulirwa ne ku babaka ne bateerayo akabega nga ba overseer abatunuulira projects za gavumenti biki banyumyemuko n'ababaka oba oli abo banaabateerayo akabega ku nsonga yaabwe
tulina abantu baffe ye office in fact ye president ku kyalo. Nyewe owuliddeko mbaka yenna ayogera ku nsonga y'abachairman. Anti tebibakwatako simwe mu balonda. Tebibakwatako. Ababaka baffe beetaaga sooka tuma. Ye tasobola tuula n'alaba nti kino mu community kibulawo. In fact ababaka baffe abamu parliament bagirabanga eggulu ne kimuleetera okwetuma n'ebintu by'ataakole. Kyandibadde kirungi gwe n'ozuula gap. Omala ozuula gap n'okola kwekyo kati eyo gap. Bachairman si basanyufu. Lwaki basanyufu? Mwali mu kikyali mwakakiisa okay ani yakireeta ku floor ya parliament era mwayogera biki era mwakkaanya ki era muzaako ki kubanga bachairman babaddewo ebbanga babaddewo ebbanga baluddewo nze nandisabye buli gwe kikwatako akolera abantu bano banga beemulugunya mutwale okwemulugunya kutuuke ku bekikwatako mulabe kye mubakolera kubanga ye office esookerwako ku kyalo ate chairman akola omulimu munene nnyo era ne bwajja ku poliisi nga mweroopye eddoboozi lye liwulirwa nnyo kusinga eddoboozi eriryo gwaloopye kubanga kituufu kubanga waliwo yaŋŋamye kituufu office yaffe esookerwako n'olowooza emisango gikyajja emisango gyonna gigenda ku poliisi yegimala kati emisango gigenda ku poliisi kubanga ne bachairman bali compromised nti olwopa omusango gwo ng'olaba gubadde gutambula bulungi ate gwolopye n'ayita emabega nasinkana chairman kyova okwogera bamala omuwa ekyojja mu miro ono nadda ebbali ne bagumusingisa kati yagamba nange kangende ku poliisi oba oli awo wanaabaayo ki obwenkanya si lwakuba nti agikiririzaamu nnyo wabula at least ono kiyinza omukaluubiriza okubalaba so emisango be bakyekoledde bennyini emisango gigwera ku poliisi si bonna kubanga abamu n'abamu beenyigidde mu kulya enguzi k'oyo abaaloopeddwa oba k'oyo aloopye